Abakulira olukiiko olutaba enzikiriza ez'enjawulo olwa Inter-Religious Council mu disitulikiti y'e Kasese basinkanye abakulembeze b'ebyobufuzi n'ab'ennono n'ekigendererwa eky'okukolera awamu okusobola okuleeta enkulaakulana n'emirembe mu kitundu. Definitely we cannot develop even spiritually when we have no peace. You will agree with me, fellow religious leaders and other viewers, that during the time when we are in insurgency here in Kasese here, our institution is closed. We could not pray, we could not worship God at our worship centers. Okusinziira ku bantu ab'enjawulo abeetabye mu nsisinkano eno, abantu bali mu mbeera mbi mu bitundu bino, naddala mu byenfuna ne mu mbeera z'abantu eza bulijjo, era kati basazeewo okutuula okusalira ebizibu bino amagezi nga bali wamu. Right now we're in the process of planning the transition out of Somalia, but even that is being handled very carefully, recognizing that the hard-won gains that have been won in Somalia because of the African Union mission, which Uganda played a major and pioneering role in, the responsibility they've taken on to not just leave overnight, like we've seen happen in situations like Afghanistan. Wano Reverend Mukonzo wategeereza nti singa bakolaganira wamu n'abakulembeze mu kitundu, ebizibu bino basobola bulungi okubinogera eddagala. That let us always integrate the message of peace building in all our sermons, in all our pastoral activities, wherever we are, at burials, at wedding ceremonies, at any gathering. If you complete a sermon that does not promote peace, definitely you have not communicated. Abakulembeze mu kitundu wabula bategeezezza nti ebisoomooza abatuuze baabwe biva ku nsonga nnyingi, omuli obutafunanga bwenkanya ku bulumbaganyo bw'abakolebwako mu mwaka gwa 2016, enjawukana mu bakulembeze b'ennono, ssaako ebbula ly'emirimu erifuuse baana baliwo mu bavubuka e Kasese. And one of the critical things that we're able to do is to build the bridge between Kasese and the central government. And we started seeing government officials coming to Kasese, including the president himself, so that then a relationship is now being built. Landasi Bwambale Vicar General w'obulabirizi bw'e Kasese ategeezezza nti abatuuze balina ekizibu eky'ensolo z'omu nsiko ezitera okubalumba ne zonoona ebirime byabwe ekireeseewo obukuubagano mu kitundu. Tangu jeshi ya Uganda imeingia Kongo, tumeona usalama imeonekana kwa sababu wakongomani wengi hapa kumupaka mahali ambapo jeshi ya Uganda. Wano basabidde abakulembeze mu kitundu okubunyisa enjiri ey'emirembe n'obumu bwe baba nga baagala okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Mike Mutebi ne Robert Kule, BBS Terefayina, Gambuuze.